ojja kusigala n'ebirowoozo byo ng'olowooza omwaka gwe mubi nenga gwe olina okukyusa endowooza n'olwekyo tukyuse tutya endowooza zaffe wakati awo munda byonna ebyabaddewo oba byonna ebibaddewo gwe nyini gwolina okweteekateeka osobole okulaba nga embeera yo ogikyusa mwaka gubaddemu ebyosoomooza bingi mu nsi yonna wakati mu kusoomooza mulimu obwavu mulimu sente okutalabika era zijja kusigala nga zibuze singa onoba tokyusizza mu nteekateeka naye ate n'abagaggawala gye bali kiseera kyekimu nga sente zibuze naye ate abazirina bazirina kakati gwe oneetereza ojje bw'endowooza enkyamu olabe nti otambula n'omwaka guno osobole okubeera ng'okola nolwekyo tubazuukusa era tubazzaamu amaanyi nti zuukuka gwe omulimi gy'oli olabe omwaka guli guweddeko bulungi enkuba ebadde etonnya gwe enkuba eyo yonna kyosimbye olina kyonootunda ofune sente bw'oba tolina kyojja kutunda kufuna sente osuubira zifuna olina okubeera ng'okyusa endowooza yo ofune kyonookola ofunemu sente mwaka guze wakati awo tumanyi nti wajja kuba abaana batugenze baana kusoma wakati ebikujjuko byawedde wasigaddeyo 27 public holiday gavumenti nejja muyinza kakati tandika kulowooza abaana bagenda kuddayo ku ssomero essomero lyo kyalisobola liri wasomesezaamu omwaka ogwo oba ogenda kukyusa essomero bw'oba onookyusa essomero saawa yeno otandika obbibalabala onoddayo mu ssomero li oba nedda sente naazifuna oba nedda tandika enteekateeka eyo esobole okubeera nga ekuyingiramu tambule bulungi mu bizinesi naye muyiiye wano ku Bukedde TV tubebaza okubeera nga mutambudde naffe omwaka 2022 ate era naguno tubasuubiza birungi byereere bye mugenda okubeera nga mufuna birungi byereere n'okweyongerako okubeera nga tubaweereza abantu baffe twongerera ddala okubakulisaayo ate ne tubagaliza omwaka omupya 2023 n'ekyo tubagamba banaffe abali ku ssimu osobola okuweereza obubaka bwo ku 0772481593 n'otubuulira ki ekyabadde ye wammwe oba n'otumirako ku bantu bo 0772481593 n'otubulira ekiri eyo oba ki kyewayiseemu oba n'oweereza abantu bo oba kwekiti katonda bw'atyo lunaku nambaazi asigala atwala abantu be lwakwa concentration tugiteeka nnyo ku baani abafaawo naye bulijjo abadde era abatwala naye nanti kati wano tuba wano ba okigoberera nnyo era ne leero atutte nakati wetwogerera okutwala ate waliwo abajja ku nsi balina abatwala byebintu bye naye nga byonna olina kusaba nti nze lindako ogiro nnindako muba otwala nze ogiro nnindako ogiro nsembezaayoku mukama wange nga naawe okola ebirungi n'olwekyo ffe tubasiima busiimi nti mwebale kutulaba mwebale kutuwagira buli kiseera ne mutulaba ebbanga lyonna emyaka gyonna kumpi gyegenda kuwera 10 na giijo nga mutuwagira mutulaba mukeera ku makya ne tubawa ebirowoozo nammwe ne mutuwa ebirowoozo netutambula nammwe kale tubagaliza omwaka 2023 ogw'emirembe ogw'essanyu ogw'okukola ogw'okuyiiya ogw'okubutabeerawo ng'osumagira ogw'otubeerawo ng'oliawo olowoleza mu bajja kuwa tulabe ntuvaayo ffenna tusobole okubeera nga tutambula tutegese nno bwe tutinaffe mu kyenkya olunaku olwaleero Mukama Yeebale abayingizza omwaka ogwa 2023 ate era n'oguyingira ng'olaba ekyenkya n'olw'ensonga eyo ku mande eno tosubwa ekyenkya mulimu ebintu bingi okwekulisa omwaka 2022 bingi ebikoleddwa ng'abantu bayingira omwaka 2023 byonna ebyo tugenda kubikulaga abanywedde ne bagangayira abasuze mu ndongo n'ababuyingiridde mu kkanisa tobasubwa ebyobusuubuzi tugenda kubeera ne Dr. Hajjamiru Ssebalu omukugu mu by'obusuubuzi akkiriza nti 2022 bulira ddala okuva essaawa 12 okutuuka ku ssaawa 3 ez'okumakya tokisubwa. yatukomyewo nate tugamba nti ate twagala tutambuza omwaka bulungi naku z'omwezi ziri 2 omwezi gwa Januari mwaka 2023 ate era tugamba bingi nnyo ebyabadde mu mwaka enteekateeka gy'okoze eri etya gwe enteekateeka yo eri etya ey'omwaka njirina kakati Judy nga bw'alina eyiye naawe nteekateeka ki gy'olinawo awaka otudde okola mulimu bingi nze byenkuwa oluusi biba bikambwe kugamba nti noba mukozi ng'ebbanga ly'obadde okolera awantu olaba tolina kyeweeyongerako ebbanga lyonna emyaka ng'etaano emabega abamu bangi ennaku zino bannayuganda bakolera omulimu nga sente zajjawo sizabeera nazo naye obutiitiizi n'okutya okuva ku mulimu ogwo bwe bumulemye
oba okuva ku ekyo kyakola asalewo agenda akola ekirala. Abantu baffe batya nnyo okutandika Sirajjo. Okutandika kwe kulemesa buli muntu. Kati okutya okwo kwe kumukubira mu mbeera nga neera 2023 agitunulyanga 20 agitunulya mu numbers. Ate kankubuulireko wano January onera pressure ebeerawo omwaka guno naye tugutambulako weeks ngezi ngoddayo mu nnomo ng'olaba ebintu bya bulijjo nnyo. Kwata olupapulo owandiike by'oyagala okukola byonna tifaayo kyonna ky'oyagala gwe wandiika olukalala lwonna olumala emitwalo 20 otandika okusaza kimu ku by'onoosobola. Nze ebyange biri ebi seetagana biwandiika ebi bisatu. Biri bisatu. Kakati ebintu ebyo omala biwandiika laba ogenda bifuna otya. Gamba njagala kuzimba ennyumba, njagala kufumbira manyi wena mujja biwandiika, njagala kuwasa, njagala kugula mmotoka, njagala abaana bange basomere mu ssomero bweriti. Buli muntu alina kategori mwagwa byonna biwandiika omutima gwo nawe essente ezo oba obuwanguzi obwo olabe nabo n'obusobola. Kati wenuyire nze Judy mbisobola bino kiki ekinnemesa obutabikola. Olabe n'ebiri ebirala bikadde oyinza okuba omwaka ogwedde nabyo wawandiika n'otabikola lwaki walemererwa obbikola. Nabyo listinga points lwaki nalemererwa kino nti obana waliwo kino kyekyannemesa oba kino business yava mu bulungi. Kati ojje ng'onoonya solution ojja kutuuka ku ngeri gy'oyinza okutambula mu buwanguzi obwo. Naye wakati mu kutunuulira ebyabalala n'ebirala tunuulira bibyo gwe obusobozi bwe butambula butya. Ekitulemesa okukola ebintu ebimu omwaka ne gutulema ne tusiga nga tugusiibula nabukambwe oluusi ne tugwogerera ebisongovu. Abantu bawa ne Uganda baagala nnyo okutula mu sowaani y'abalala ebitamukwata nako. Oluusi ayagala akole Judy byali nga yitabisobola oluusi n'obusobozi tebusobola. Tofaayo njagira ndabira nnyo ku bayimbi ona mwana akuta akayimba kateekeyo kajja kukwata ne bagundi batandika bwe batyo. Ate nga abantu abasinga tebatubuulira boogera batandika abasinga balimba Sirajjo naye nga tayogedde biri awo sawa omugaga nagati nze nasiika kabalagala. Wabeerawo ensonga ey'omunda gy'atakugamba ekinyusi atugamba abasinga boogere n'emboozi enyuma okuwulira natambuza amazzi nasiika kabalagala simanyi nalimanga nakolanga bwenti naye nga woobikola trust me ogenda sigala mweyembera ebbanga lyonna. Buli muntu yenna abaako nekyeyeekisiza. However much ayagala otubuulira naye abaako nekyeyeekisiza. Kati ekyo kye batatugamba ojja kusiika kabalagala oyo kyene kasooli yalima kamulali kamulali mwenje ssente okitegeera kamulali ye bwe yamulimira kamulali n'asala oyo. Kati kankuweyo example ndi wano ndi mukozi wa makeup. Nkola makeup nyina mikono gyange bangi abayimbi abazanyi ba firimu bakozi banange benkola nabo wano kinnyanguyira nze okufuna emirimu. Omuntu wanabeere nangamba Judy njagala kola makeup nizo gatandika okitegeera natandika mu makeup natandika mu makeup naye nga weerabira nti nze nyinako abantu abasobola oga nti otandikira ewa Judy atukoleko naye gw'ogenda kutandikira ku zero ozimbe. Abantu baffe babuuka nnyo n'obuuka wano n'otunuulira kiri ekitali kituufu. Singa tutandika na kino ekitini kye tulina oba okitegeera Sirajjo ng'okozesa abakulinaanye nga bakasitoma oba business. Kuba ayinza okujja okwagala okukola makeup naye nayagala atandikire ku bennina atandikire mu bayimbi naye jjukira nze ate tulina ekirala ekitugatta mu bayimbi. Already ndi mu entertainment mwensiiba kati tuli ba Luganda kimwanguyira nnyo okujja ne tubondinga bulungi nnyo okusinga ate omuntu ow'e Masaka alabye Judy nti akola makeup naye n'atandika makeup. Okitegedde okutandika si kibi naye otandise otya bani bolimu business yo woba osazeewo okugitandika tandikira kwabo abakwetoolodde bano jja batuukamu oluvannyuma ate tubeere n'obugumiikiriza nga tukola ebintu abantu tebalina bugumiikiriza dakiika 2 ayagala kino dakiika 2 waliwo oli gwe baagala nti ojja kusuubula ebyennyanja n'atandika obisuubula takala ebyennyanja bifuna ate okubirima n'abisuubula yabisuubula nga jja bwabitemaatema naye kati obuzibu yayagala agende ku kiddako amangu yakatandika okusuba naye kasoma bakawera n'ayagala ate abisiike nga byetaagisa ate butto ekyavamu ate sente n'obaana ne balwala kati sente z'okulwala kw'abaana ate azijja mu byannyanja ebintu n'abitabula n'olwekyo wakati 2023 tugezeko okubeera nga twekuba mu tooki gwe kenyini Sirajjo olw'omwami yagamba nti gwe kenyini gwe weesiba mu mbeera eyo n'endowooza omusajja oyo ayogera
message yo ku 0772481593 ng'otumira abantu otubuli ekiri 0772481593 tusobole okubeera nga ate tutambula bulungi naye nga bingi nnyo ebigenze mu maaso wakati mu mwaka nga tucelebratinga abaguyingiddemu bafiidde ku Freedom City bantu baffe abaana abaweranga 10 bayogeddeko 9 abali ku 9 ku 10 abantu baffe abafiiridde bayinza okuba basoba mu 10 wabadde yeeyo twabadde na mawulire waffe kyabadde kitya mu kiseera ekyokukuba ebigundi ebiriroliro bagadde emiryango egimu kati emiryango egimu gye bagadde abantu baffe ne baba nga tibakyasobola kufuna mpewo emala n'okuba nga baagala okufulumako wabweru zebangambo MC yabaddeko yagambye abo nga badde batudde naye ebiriroliro bigenda kuba bweru kati mugamba nti bigenda kuba eri waggulu ebweru abantu abo kati bwebagamba ekyo jukira abantu bagala nnyo ebiriroliro abantu ne batandika okwagala okufuluma kakati mu kwagala okufuluma laba omuntu oyo mugaye nti fuluma ebiriroliro biri bweru kakati muli mu mulyango gumu bwe guti abantu bakutte siraje okugira ddala ekibuye nga batudde ku nguudo webati paka ku Freedom City waggulu kakati oyakikoze oba yeyekibo kyabadde kakati wabadde obuzibu bwawo abantu ne bafa ekiziiro nebintu twabiwuliranga bweru kakati webuzibu babadde bangi nnyo abantu ne bafa ate ng'omulyango guli gumu nga buli omu ayagala kukozesa bwangu kugenda kukola ki agenda alaba ebiriroliro yesiraje obubenje bubadde bungi abantu baffe bafudde waliwo accident eyagudde wali ebulenga abantu 4 nebafiiramu nga bafamire emu ano munange mu kunoonyereza ku nnaku babadde bava bweru badde bava bweru nga bazze balambuleko ku bintu byabwe bakoze nga bakyali eri kale gwegwo omwaka bwe gwatambudde abantu baabo nga bali mu gundi banafe abafiiriddwa abantu baabwe kitalo nnyo ddala katonda bw'ati bwe yategese teekateeka bwe yabadde bwe bato nga basitula abazirise abasobodde okubonawo moni tunabagafuna amalala naye nga waliwo n'abalala abayinza okuba nga tebannaba kuba mu kugambibwa naye nga abafiiriddeawo ku sport komi kibi nnyo kitalo nnyo bannaffe abafiiriddwa abantu bammwe katonda abagumye naye ng'embeera bwetyo bweri kale katugende maaso mpolampola lunaku lwa Mande ennaku z'omwezi 2 ate tusobole okubeera nga tufuna amawulire amalala katumulemu katono ate tudde Kakaawa Ekyenkya nga kakutusiddwako Prestige Magellan. Waayo kati kubeera wano eddako obeere ku program eddako yasiini nga zze ajja kubawa ebibuuzo kasita onoowangula badro tujagizanya mu January eri bajja kuwa fees bank slip yo nga bwejjudde bebajja ogisasula chapa General Enterprises mu kikuubo nga bank slip yo bweri bebajja ogikusasulira kakati mu abaana mubeere ku baana bebajja okukkiriza baddemu ebibuuzo nenga Prestige Magellan bale tumusiga ku mugaati jukira nti bamuteeka mu cakes ajja tujoweri ebweya gwokola migaati okola cakes nabalafanako oba tujja kuba essimu 04433787 nga tuteesa ono mwami aweereza kakaawa agambye omwami ayagala kutunda maka nga mwaka 2023 omulimu gulina okutambula yakatuweereza ku lwakukyanaga nti omukyala wamufuukidde ttaba ayagala mumubuulireko alina amaka ekansanga maka gaabwe ga sajja kikulu kakati bizinesi zaddirira nga bwomanyi ayagala kwongera mu capital addemu asuubule China musuubuzi bw'abantu basuubula ebintu kakati agamba nti amaka gaabwe bagaludde mu kituufu naye ayagala gatunda agulemu amalala amatonotono fact details ayagala gatunda $5.8 zebagabaliddemu side ze kansanga eyo munda kondowooza agule amaka amala $15 side zeno ku Lwehoima Road wali ennyumba bakitwa $15 atunde eri 5.8 agule 15 sente ezifikawo addemu
ayongere muki mu business. Mukazi we olwabimubuulidde era n'abaguzi babe n'omuguzi wali omukyala agamba nedda ekitasoboka kyekyo tewali kibatunza maka babeere awo agamba ku kyalo kwamanyidde tayinza kuzungazunga tegenda mu byalo birala n'ekyokusooka ye agamba nti okugenda mu nnyumba ezengule ziba n'ebizibu byazo kati ekyokukolebwa kiki agamba basigale wano tajja kugenda kugula nnyumba ezo za bizibu kati bizinensi bagikoze anti kati ye oli akuweereza bawa amagezi gwe mukugu ali eno kwali alinze naye ebintu by'abafumbo ebyo siraagi gugambo tabwoba ggwe nga nze mukyalo musajja agamba mukazi we talaba kimugaana baba naddamu ne bakola baliddamu ne bazimba amaka amala agakoze eki nyumba weeri $15,000,000 eri ku Oyima Road. Ffe abakazi siraagi tetukkiririza mu kintu kya kutunda era omukazi yenna wemubaako kyemukuze oba wemubaako enkulaakulana gye mutuuseeko ewaka takkiriza mu kyakutunda bwakiri okuddamu ne mutoba buto ne mufuna ssente eza capital naye nga nakino kisigaddewo wakati ayinza okuba alina endowooza bbiri singa mumala okutunda ennyumba eno jjukira ssente ezisinga obungi ze mugenda okuza mu bizinensi ne zifiiramu ene ennyumba erindoza gye baddamu ntonotono ye 15 eteeka okuba ntonotono eteeka okuba nga eteeka oba ya busitowa yo busitowa ogimanyi kano bwe kati ye busitowa ebamulayini bweti anti ebaddiiro n'oyingira mu kisenge n'eno sayidi bwe kati yes akitegeera ng'ate basobola okutetenkanya ne basigaza ennyumba yaabwe eno ne babaako we omukazi afudde ekitiibwa nti badde mu busitowa sina kitiibwa siraagi aswala muntu abadde abeerera yakati si kyangu kutunda kyolina n'oteeka mu bizinensi ne bitambula nga obadde obibaze waliwo bye tuyita ebigwa bitalaze siraagi omukyalo ono nze ku lwange endowooza kyatunuulidde singa bitambula tebita $15,000,000 then zino sente endala ezisigaddewo ze ziba zikola ki zidda mu bizinensi nti bizinensi nebiba biganye bakyalinayo ka baakapu kano baakapu weziri sente weziri bwe mudda mu nnyumba entonotono nansana oba eyo sayidi ezo sente muba mufunye omusula si kyokyo tebabanjaawo ezisigaddewo nkoliki anti zino zonna bwazikwata n'azitwala kitegeeza wezifiirayo aba agenda kudda kutunda kino kye tulina era okitegeera wajjako 15 kayinza okuba kagenderere mutandikirawo kuva kansanga nemudde nansana ekivaamu ne mumaliza nga muli kibuga 58 tuguleyo 15 nzijjako miliyoni endala 10 tuguleyo poloti eza 5 2 zibeereyo kati ate bizinesi oba ogitadde bizinesi anti yekola sente siraagi zijja kudda katubuulira abawuliriza 0833787 muyambe omukulu ono aga mukyala we yeetaaga kubuulirira kubukedde wano amanye ku sente zikolwa sente halo 0772485 mwabadde mwakubye ebidomola kamya kakati yamba ono omwami agamba omukyala mumamatiza yatidde buti yalooza nti ennyumba ezengule ziba n'ebizibu agamba kagende bayinza okuba bagende eddala enansana nga tebajja kudda eno yakaza nti baswala agamba abadde mu kibuga kati adde eri 0 ayinza okutera kati omwami antwaliriza okumanyiza ngaoli ntwetwe halo ate bwe mwesiga kale munnangani ono mwatambudde butya omwaka amiina gwa bugigi
amina yamba omukyala tumuyambye yakubye ku mwaka gokka mukyala ayogedde bulungi ate tugamba nti weereza message hello wangi sebo esebo wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh webusiya oli otyo omwaka gwatambudde buti busiya wenamungodi munange ndoza ka airtime kagize mulimu abateesezanaga good morning Ekyenkya ono Julie ali Juba South Sudan agamba atumina maama we omulungi Nalongo Kayongo atumina baganda be bonna bagaliza abantu bano omwaka omulungi omujja Teopista Nakanwaji Narada Josephine ne mukyala wange Nahuria Javia mwebale kubeerawo mukole bwe mutyo. Good morning Mr. Suraj. It's better they sell the house and get a new place and improve on their business. This economy is very hard. Dr. Kaliowa bwatyo ye bwatugambye. Dr. Kaliowa Dennis Sheridan Medical Center bwatyo bujuko. Dr. Webujuko webale. Nze TL Nelstar Lee Mubende aga mukyala mutuufu omwami. Omukyala akkiriza okutunda osanga binatambula bulungi embeera esobola okubeera nga etereera kubanga embeera si nnungi. Agambye Ekyenkya nebaza olukiiko olukulembera Mityana Mubende kyegwegwa meseji zijja zingira ku naddala ab'e Kampala ne baddereeva ne bakondakita mwe bali kutambuza abantu mulimu gwaffe bulungi ne mu byalo ne batwala mu byalo ne yeebaza abantu kubatambuza bulungi. Agambe good morning Ekyenkya nze nteesa afune engeri jajjamu jajjamu Juba Sudan mbali kutuweereza Siraji ebintu bya ssente si byangu omwami asooke atereze ebizibu oba bizinensi bajja kutereera oluvannyuma. Siraji nze senga Shivan mwasuze mutya ngamba nti omusajja ayize ewalala aleme kutunda nsigadde nze Kitaka Ibra mu Angola ntumirako maama wange mu Angola mu Uganda ab'Ekyenkya nze Nsamba Joseph Kanoni Gomba. Siraji mwebale kuweereza ntumira mukyala wange Nakiseka Oliver Mutoni ali Saudi Arabia apakasa kale bwe mutwe muteseza gagenda maaso ng'oteeza 0772 nyongera bategeeza nti abakyapa General Enterprise bajja kujjedda beerako kubukedde Ekyenkya tuvaako kugaba fees bajja buuza abaana mwetegeke kugaba fees banka strip yo mbwaguuga bwayo bo bajja kugikusasulira omuzadde oddeyo ng'oteredde abasasula bukamu kinanasi manya bubiri mmeka tulina yasoma ojja mwesasulira gwetoli mukazannyo kano tomanya haja ayinza okugamba ne Judith twagala banaabagiza twagala mwe muli bulungi kale katumulemu katono kakaawa kaffe bw'oba olinanga ensonga eyakakaawa tugamba oweereza ku 0772 osokosa eddobo Jalen. Mawulire gafa ebweru eggwanga nago tugategeere mu mbeera eyo
wabula waliwo ampeereza mesena ga hamps mu kibuga nga nnyingi waliwo hamps weziri ezitaaga okusiiga agambye nti hampu ebukoto waliwo ne hampu alina obukosefukosefu era bumuyinze onono paapa yeyali yasooka oluvannyuma lw'emyaka 6 okuwummula nga atannaba kufa jjukira paapa yenna amala kukita ne bateekako omulala naye ono yawummula nga bukyali naga nkitadde omukulu ni amanya ge ye Razinga yakkiriza namulira abadde bamukuumira mu kifo kyali kimu nga naye si paapa eyawummula yabadde akyaliwo era yakwatibwa obulwadde mabega kaawo mabega budde nga mumutawaanya era Papa Francis n'ava n'ategeeza nti bannaye omukulu ali bubi nnyo mu wiiki eyo yaggwa era olw'omukaaga saa zagenza okweza saa 6 bwatyo na Mungu n'amutwala kakati emikolo gyonna egyomusabira kwa gyabadde girimu obulombolombo nga bulina okukyuka amangu ddala kakati era ne bagenda maaso ne bakwasaganya njogera nga emitunda bagambye ku nnaku z'omwezi nga 5 bajja kuba bamuteekerawo ekitambiro ky'emmisa okumusabira n'oluvannyuma basobole okubeera nga batubulira ekiddako ono paapa yali wa 265 mu lubu olwo kale nno kitalo Ekereziya Katolika natugisaasidde olw'okufiirwako omusajja mukulu w'emyaka 9 n'omusobo kwe yafiiridde nga tuvudde Vatican tugenzeko mu ggwanga erya Brazil olunaku lwajjo bafunye president omupya wakati mu bukuumi obutagambika jjukira nti abatujju badde baweze okutta Lula da Silva avuddeko yasobola okubeera nga abantu bafa covid kumpi abantu abalira ddala omutwalo mulamba nga limulemeredde Lula da Silva ono yafugako ebitanja 2 n'avaako ate ne bamusibako ne mukomera era oluvannyuma lw'emyaka egiwerako abadde takyali president naye yagaye yekka yasobola okuno eggwanga abantu ne bajjukira nti omusajja yaffe wama yakolanga bulungi omusajja ono yali mukubi wa ngatto mu kutandika eri n'atandika ekibiina mpolampola ekyabakoze edda bw'atyo n'ajja muza kungi vuka bangi tebalina mirimu mu Brazil sente bazisuubira mu mupiira ebyokulima bitono ate ne challenges nyingi kati Lula da Silva ku myaka 77 basuubira abantu bagamba nti gwe ssuubi lyaffe era obuwagizi abufunye bungi abantu bagidde mu bika byonna ebyenjawulo okusobola okubeera nga bawuna mu kibuga ekyo asobole okubeera nga omukulu ono bamuwa obuwagizi ekisanja kitandise nga lumu leero olunaku lwe lwokubiri ng'ali mu bukulembeze obwo kati tugezeko mu North Korea omusajja wamwe Kim Jong-un owa North Korea nga bulijjo n'agamba wiiki ewedde nti omwaka yaguyingira mu style era omwaka yaguyingira bamuteekako envumbo era tebasuubula tebakola ki naye ye amanyi jajja ebintu byakola byayagala takyalina amugambako kati ensi yali mu bulamu bwe obubwe teri ayinza mumugambako n'abasuubiza omukuba teri amukuba akola bibye nga bibye wabula yo eggwanga erimuliraanye erya South Korea yagamba nti tumwetegekedde ku mwaka guno kati Japan gyali mu kujooga Japan bali ku bunkenke tebamanyi kiddako omuyaya ayinza okukasukiraawo nekiwaba nekikuba kuba bwakasuka ebyo ebikompola amasannyalaze gakyankalana 20 zitambula n'ebintu byonna bikyankalana internet byonna bikyankalana nga fulumya ebikompola ebyo kale bwatyo bwe yakoze nga tuvudde tugezeko mu ggwanga erya Russia eyongedde okusannyalaza ebyokwerinda bya Ukraine olunaku lwajjo naye omwaka gwabadde guyingira nayo nekasuka ebikompola mu kibuga ekikulu Kiev era nekyankana nekuba bwatyo oyo president wa Ukraine avudde n'ategeeza abarussia nti bannaye omusajja oyo abalimba aboononera ddala abafudde abatategeera byonna byakola tebirimu mulamwa n'akamu n'akatono yeno Putin olunaku lwajjo yabadde ku mukutu gwa Zoom n'aweereza munywanyi wa Xi Jinping wa China n'amugamba nti munnange nsaba jjo nkyalireko era president wa China n'ategeeza nti ajja kukyalako mu Russia mu mwaka guno gwennyini jjukira nti bano badde tebalaga nti bakolagana bulungi ne kati kyere bagenda kuba bakolagana bulungi kiraga nti okulwanagana kwonna Russia egenda kuba ewagirwa China kati olutalo teruggwe America eyiiya kiddako kubanga kitegeeza China bwe yeegatta ne Russia ate bajojobye kiba tekijja jjukira n'owa Ukraine yagenda kyere mu ggwanga erya America gye buvuddeko ne bamusuubiza ebyokulwanyisa n'omuwa ebikompola ebiri byennyini eby'amaanyi basobole okubeera nga balwana kati nabano beegasse katulabe ekinaava ate mu yeebiraka nga tuvudde tugenzeko Israel olunaku lwajjo Netanyahu yatandise n'amaanyi ekisanja kino bwe yakubye mu ggwanga erya
erya Syria mu kibuga Damascus bwato nakuba ebikompola ebyayonoonye kino. Netanyahu amanyiddwa nnyo omusajja wa ntalo era bwe yazze mu kisanja atandikiddewo yakoma bagezezaako n'okuzimba ekisenge ky'amaanyi ku ggwanga erya Palestine n'ebyalo emu ne babitwalirawo. Yalagidde babizimbe mangu kubanga yenteekateeka gye yakomako luli ng'ekisanja akivuddeko. Kale nno yembeera eyo banabo ekisaawe kya Damascus ekyennyonyi kyabadde mu kasirisiro kyakoze olw'ensonga nti oluvannyuma lw'ebikompola byebakubye eby'amaanyi ebyo bwebityo. Mbiranye yansi nsi yakulwanagana buli kiseera mu kiseera tuba mu ntalo. Kale nga tuvudde tugenze mu kujaganya omwaka mu nsi yonna, kyabadde kijjobyo, kyabadde kibbiitu mu mawanga agatali gamu. Jjukira nti omwaka ogujaganya abamu bakikozesanga bya bulambuzi ate amawanga agamu gakikozesanga kusensa abantu baazo era ebifo baba biteekateeka dda mwe banaakolera bino. Ate nga tugenda mu Athens Greece wo ate byabadde fireworks nakyo kyabadde kiyitirivu. Paris mu France nakyo kyabadde kisufu nga bwolabaawo bo babadde kisufu okukamala balina ebifo bebateekateeka ebiteeketeeka omubeera ebintu ebiraba ne bajja n'ensonga za yonna bavudde negati omwaka gwabadde muzibu nnyo. Projection yaboneka n'omwaka 2023 tegujja kuba mulungi nnyo mu byenfuna by'amawanga gonna kubanga gayingidde mu mbeera nga buli kimu kikyali kizibu. Obukosefu bwa COVID bukyabalimu era ebintu bingi ebyakyuka ebikyalemye economies oba economy z'amawanga ezimu okubeera nga zitambula zisobole okukyuba nga zikyusa ebyafaayo ebyo. Kitegeeza ne 2023 tajja kuba mwangu nnyo mu byenfuna by'amawanga agatali gamu kuba amangi ge bawola ssente nnyo nga tegasobodde ate kusasula nga ate gasaba gawoolebwe endala. IMF kye kitongole ekiwola amawanga amankuseere ssente gasobole okubeera nga geddaabulula ne gagamba be bawola baba banja nnyingi ate baagala babawola endala naye ng'enteekateeka z'omuggundu ze boogera zeeka tezijja kuvaamu kirungi ne balabula nti ekonomi ziyinza okuba si nnungi n'akamu mu 2023. Mwesunga empola naye nga bo bakulabu ddala toki gye tukuba tawe ebyenfuna by'amawanga era bigenda kusigala nga biri mu katyabaga mu mbeera eno n'olwekyo tebagusuubiramu kalungi nnyo mu byenfuna by'amawanga. Tuwumulamu katono tudde tugamba aweereza obubaka bo 0772 4815 93 tubuli ebiki ebiri eyo sobola okubeera nga tukwasaganya wamu nakusoma eziri 2 olunaku lwa Monday. Tuwumulamu tudde. Jenakof kyekyokudamu kyo eri ekifuba kyonna mulungi taleeta kantolooze ng'ate Jenafulu ayamba ku nnyindo ezizibikidde amaaso agasiiwa ne allergies. Eddagala lyaffe lisangibwa mu pharmacies ne drug shops zonna mu Uganda. Jena Herbal Products. Jenakof lyeddagala eri ekifuba tugamba liyo Jenakof lya kifuba, Jenafulu lya senyiga, Covidex kamimiro. N'olwekyo bikwate bulungi gendayo bijja kwa habo oyo akolebwa wano mu Uganda. Abantu baffe basajja baffe batula ne bamuyiya era ne bamukola government ne bawagira era likolera dda bulungi. Genda mu pharmacies zikuli okumpi osobola okubeera nga oli efe batusako efa mu papula za muli mule gafulumye da bukedde P5 P6 mulina ebyokusoma mu bukedde. N'olwekyo abaana nga twetegekera okuddayo ku ssomero sijja baga nti ki mugende mugule bukedde P5 P6 musomero omwo mulimu ebyokukola mulimu ne ansa zabiri bemwakola ate luli mulimu omukogo enkumbi terimba bagambye ebintu 10 kumwesembereza essanyu wa bukedde kakati bagambye batya 10 abafiiridde mu bbino lya Freedom City. Ono mama nga akaaba Abitex bamukubyewo abiyingiddemu n'abalala abadigize nga bagezaako okutaasa. Enkumbi bagambye abakugoba wa budde ku bbeeyi y'akasooli eyinza okukyukakyuka mu 2023 biri wano mu Bokedde. Bokedde waleera akubidde nti bannaddiini bavumiridde okulya enguzi. Mama Nabagereka wuuno ng'asinza, Ssabalabirizi Kazimba wuuno nga naye asinza n'abalala. Pere mugole Messi mperekeze babiwandiise wano bawandiise ku by'emipiira. Ben White yateeba tiimu Premier bukya ejja mu Arsenal ebibuuzo babitaddemu. Bokedde Arsenal ereze Man City ne Man U biri wano Bokedde. Tukale ku mukogo gusooka Bokedde omukogo gusooka bagambye 7 alaze ebinabulula eggwanga ku peegi ey'okubiri abyogedde. Ate bagambye Kabaka ekyabadde mu lubiri nga Kabaka aggulawo omwaka kyabadde kijjobyo. Okufa kwa Papa engeri gye kukyusizaamu obulombolombo.
byonna weebiri myaka 6 kacyanga tekiba kati bakitaddewo tujja kuba tubagobereza mpolampola bagambye okuyingira 2023 10 omuli n'amabujje bafudde mu binu lya Freedom City. Poliisi eggudde emisango ku mugagga Sebalamu n'omutegesi Abitex abategese ekivulu kino Isima Kizito ne Ikimati Nazama abaana bakubiddewo abantu balabye ebiriroliro bibino wano bagambye mulimu emirimu muno mu New Vision mulimu jobs emirimu mwegiri togamba nti no tuwabitegedde emirimu gigino mwegiri bagitaddemu tutandikira mu mwaka ngo gatwe Cheptegei Kisang bafunye gold mu Spain babikutereddewo bo banafe mwadde no ngatebo bafune fireworks bakulaga ngabo yassa abantu bannange President Museveni agambye prioritize irrigation agambye okufukirira ekujja okubeera nga kuyamba n'okukozesa ebigimusa mu kulima okwennaku zino era ayogedde eggwanga engeri gy'anaalitambuzaamu lisobole okubeera nga lyebbulula eriyo 2023 bakugambye batya bagambye nti bannayuganda bababuulidde warned against eating habits mukyuse bannayuganda bagambye nti temumala galyalya esente entono n'olwekyo kendeeza kola bajeti y'okulya abaana bagamba abo nti sente entono tubadde tulya kiremu n'ekitundu tujja kulya kiro kendeezaako ekitundu tebasobola kufa oba osobola okukyusa obuwunga ne bufuuka obuugi buli babalabudde abakugu babalabudde mulimu John Wagembe ne Charles Okijaga nti bannayuganda embeera bweri kati mukyuse endya yawaka ebintu si byangu. Archbishop w'Abadvent agambye ayeebaza gavumenti olw'okukyusa olw'okugezaako okuzza eggwanga ate mu mbeera okuva mu COVID mu mbeera ne wano bakubulidde abaafiiridde maama wuuno bakulaza abantu babano abayigiridde obwaka wa Kayanja Pastor Kayanja Kamulasi Mugambe uno yafudde Tebe Enjeru yafudde bino Mugambe yafudde bano basatu ate baafiiridde genda ogule New Vision ebisinga ujjabiga ngomanye cyabo banafa ba Jenakof bakutusako fampapulaza tumulamu katonda ne mukyala waliro ne Capital Chicken kale Jenakof kyekyokudamu kyo eri ekifuba kyonna mulungi taleeta kantolooze ng'ate Jenafulu ayamba ku nnyindo ezizibikidde amaaso agasiiwa ne allergies eddagala lyaffe lisangibwa mu pharmacies ne drug shops zonna mu Uganda. Jena Herbal Products. Kkiriza abakugu bakulundire enkoko tuzinshuwaringa ate kyangu okuinvestinga tusange ku ofiises zaffe Kamwokya Kanjokya Street Plot 74. Tukomyewo Capital Chicken banaffe kkiriza bakulundire enkoko nga totawaanye toligenda mu kalimbwe togenda mu ddagala sima lya nkoko zisudde ebiwawaatiro nedda gwe tojja biteeka muteeka butesi kasenteko katono ate bo bakukubisizeemu sente balundira enkoko emyezi 5 nga bakuwa sente ziwataddemu n'amagoba go ng'ate gwolabo boonooyongeramu. Capital Chicken bali Kanjokya Street wali Kamwokya. Mukyala wa leero okay omukyala wa leero omwaka 2023 tugutandise. Omukyala wa leero tugamba nti munnange tulina kwejja ffeka mu bunya tulina kwekubiriza engeri gye tugenda okutandika omwaka sooka okwate penni n'olupapula weekube mu ttooki groups z'olina ez'abantu abangi zikugasaaki baba tebalina kye bakugattako baleke mu mwaka guli otandike bujja tolina kyogenda kweyongerako singa okyalina abantu abalina endowooza etakugattako kamesengejja booli nabo obeetaaga bonna mu groups mikwano gyo bangi bw'oba tolina kyo bafunamu sooka obakendeeze kubanga nabo bamala obudde bamala data bamala sente oli mufumbo abakuwabula si bafumbo kyokka ate be bakuwa amagezi muki butya bw'olina okutambuzaamu obufumbo bwo. Omukyala wa leero twebulire nnyo naddala abaana abawala ku baki betusembeza mu bulamu bwangala kale bato mukyala wali tugenze ne banafa ba Capital Chicken genda e Kamwokya bajja kuyamba tumulamu katonda tulina ebizibu by'abantu. Kkiriza abakugu bakulundire enkoko tuzinshuwaringa ate kyangu okuinvestinga tusange ku ofiises zaffe Kamwokya Kanjokya Street Plot 74.
Yes, ensonga z'abantu wekiba President Museveni wayogedde eri eggwanga n'otegeeza engeri gy'oyinza okubbulamu abantu wayogedde ku bigimusa n'okufukirira kituufu President endowooza eyo nnungi gye wayogedde President n'endowooza eyo eri mu ofiisi yo wekitiibwa President eno ku ground abantu tebakibagana n'ebigimusa tebamanyi gye biri ze mbadde endowooza so President kyenkulopera nti abakungu bo abalimisa abakulira ebyobulimi n'abakulira enteekateeka eyo balina okwongeramu amaanyi abantu baffe babawe direction tuddeyo ku mbeera nti kwabeerango demonstration farms ez'okwegezaamu ezaabeeranga mu bitundu abantu kwe baagera ne bayigirira ennima ey'omulembe ne batambuza teri akyabagamba nze mbadde ndowooza simanyi oba kiteeso kyange kizibu oba kinaaba kitya wabeerewo abantu abatukaka okukola ebintu mu bitundu ebimu naddala ebivaamu okulima wabeerewo abatukaka nga naye ensigo bazireese n'okulima edda kyalinga kyateeka okulima emmwanyi edda kabaka simanyi bagwe waliwo bagamba nzijukira nga ndaba nnyo kuzaanula naye nga teeka nimboko nti emwanyi yali bagiyita mwanyi ya kibooko kibooko kitegedde naye mwanyi ne bagitoma kibooko mwalimu embooko nesimuzo yange wabiraba wabiwulira nirabye nalabako nga ndaba waliwo embeera eyo kakati nze ndowooza munnayuganda watuuse alinaaga musajja wattu oba mukazi wattu tamanyi kyakukola naye nga pulezidenti obyogera n'ekyokukola ye takimanyi kyetaagayo abantu abo abavunaanyizibwa ku ebyo bafuneko abantu ate wabeerewo ekikakibwako kati enkuba yatonye bulungi era nga titwekwasa neyita naye abantu ngere omutuukako nga ettaka lye teyasimbye kintu kyonna kale ayinza okuba teyasimbye lwakuba talina busobozi talina nsigo terina amugamba abantu baffe bakugamba wekiba pulezidenti kati abatugamba bongeremu amaanyi oba ne ku kifuba ekitugamba mu bintu ebimu abantu balime emmere ey'okulya egyolaba teva Tanzania amatooka aggola bamanyi Tanzania mutukula gigava kakati walina okubaawo atukaka okukola ebintu ebimu ng'ate batuyambako ebigimusa bituleetere ng'ate bituufu pulezidenti wakyogedde bulungi naye banaatuwa ebituufu batuyambe abantu balime tusobole okubeera nga tumanya nti emmere tugitereezezza naye wataaba ekyo ne 223 ajja kuba nga 222 ate twesonga 224 nga era tugusiibule mu style tumulamu tukomewo kkiriza abakugu bakulundire enkoko tuzinshuwa era wetunasula twanalina wendagano abo abafiiriddwako abantu baabwe ku Freedom City ne tubagamba nti Mukama Katonda bw'atyo bwe yageze mumwekwase mugumiikirize Omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti tulina bakubagiza na kigambo ekigamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'una naye obulamu bulina okusigala nga bugenda mu maaso n'okubeera nga butambula mikwano gyaffe aba KCCA nga bwe mwatugambye nti omwaka guno mugenda kufuna ssente zigenda okubeera nga ziddaabiriza enguudo tubadde tubasaba busabe musooke muzibikire ebinnya